Government tesobola kusimatuka kuvaako oba eyagala oba teyagala. Tesobola kusimatuka kuvaako. Ajagala ennyo kino oba oyagala kiwulira oba toyagala. Government tesobola kusimatuka kuvaako. Buno bubonero bungi bwe nnyinza okukuwa. Ensiko bajingira 27 ne bakomawo 27. Wasigaddewo bameka. Obunkenke pressure n'akasatiro byongedde okubeera nga bimountinga mu banna NRM Sembabule bagamba nti NUP tusensedde Anifa Kawoya alaze okutya ngenda beera nga mbikuwa osobola okubeera nga obitegeera mu ngeri yemu NRM eyongedde okubeera nga obunkenke bugyetimba mu bwenyi egguddewo nju ku nju call center nga wano weesinziira okubira buli munnayuganda essimu ng'emwegayirira bafukamidde balonde General Museveni. Obunkenke ne pressure eyongeredde ddala okubeera ng'emera ku kibiina kya NRM. Mu ngeri yemu RDC wuno avuddeyo n'agamba nti ku stage za boda tayagalako muntu yenna wa NUP. RDC wuyo agamba tayagala muntu yenna yesembeza ku stage ya boda. Kino oba kye bayita batya tugenda beera nga tubitunuulira. Mu ngeri yemu Electoral Commission eyongedde okusunsula abantu ng'ebajjamu. Waliwo omulala avuddemu yaani naye tugenda kujja nabyo. Secretary General David Lewis Rubongoya avuddeyo n'annyonnyola lwaki government eyagala kujjako internet mu biseera ebyokulonda. Ngenda kubeera nga naye mukuwa osobole okubeera nga okitegeera. So nga ate akakiiko k'ebyokulonda aka NUP kavuddeyo ne katandika okubeera nga katambula mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bwe kasomesa abantu obulungi obw'okukuuma akalulu kaabwe. Lwaki oteekeddwa okulonda n'osigalawo? Batandikidde luddawa? Byonna mbirina. So nga ate omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwali akyaddeko ku radio n'abaako ebigambo byayogedde. Kyokka ate waliwo olukuŋŋaana oba ekivulu ekisaziddwamu ab'ebyokwerinda. RDC agambye kano kandifuuka akatuuti k'ebyobufuzi naddala ku ludda oluwabula oba oluvuganya gavumenti. Tugenda kulaba ku deployment eyateereddwa mu Adjumani okuva ku makya. So nga ate n'amayinja gavuzeemu omukulembeze gy'agenda mu disitulikiti ey'eggulu ku venue ebyuma bikubiddwa n'ebirala ebiringa bwe bityo. Byonna tugenda beera nga tubitunuulira. Tugenda yitako eri omukyala Eryoda Nantaba akudaalidde abalonzi. Nantaba takudadde akinigguse. Byonna birinde ogenda kubeera nga obiraba mu mboozi yaffe gye tugenda okubeera nga tusumulula mu kadde kano kennyini. Katukolemu bwe tuti katono nnyo then tujje ebigambo tubyogere. DPTV Uganda, Dawn People Television. Weewaawo nzikiriza nkubuuzeeko yonna gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tutambula na Sheikh Ashrafu omusomi ate era omulumbi wa dduwa. Munoonyeeko gw'alina ebizibu ebyenjawulo ku nnamba y'essimu esembe 711 asobole okubeera nga akuyamba. Video gimpeere like mukwano gwange eyakatwegattako. Genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga ebintu bitambulire ddala. Tugenda kutandikira mu kampu ya Joyce baagala ntwatwa tulabe ebyabadde mu kampu ya Joyce baagala ntwatwa. Simanyi abakulembeze baffe kikye mufuuse sikitegeera. Bwe kibanga campaign n'abaana abato bajja bawulirize ebigambo eby'abakulembeze abagenda bakiikirira oba olyawo n'okubeegomba nti neegomba Joyce baagala naye nga kulaala agenda kusangako kino
eggwanga liri mu matigga. Njagala ompe ndowooza engoma z'olaba akatambi kano. Njagala okatuwe Abdulmulas ne ttiimu ye. Joyce Baagala yabayise basanyuse ku bawagizi be. Let's take a look. Mama wa Gomez Baagala yagenda ku TV nasaba kagogo ngala binyira yogeze ekyo Abdulmulas yagoti imiro musono gwa Mungu yina waibu kishincho ndaba bolobete kugoba Njagala munfune bulungi. Sigamba nti Abdulmulas kyakola kikyamu. Singa tubadde mu ndongo sirina buzibu nakyo. Singa tubadde mu bidongo eri I have no problem na Abdulmulas kyakola. Naye obuzibu mbulinawa kyekifo baakoledde bino. Rale ngezo zimerako abaana abato abazze okubaako bye balaba oba olyawo n'okwegomba abakulembeze baabwe aba babeera bazze. Kati kifaananyi kino kye tuli mu kulaga abaana abazze ku Laale era abantu abakulu abakuze mu myaka abakadde abajja okuwuliriza biki bye muzze okukola. Amazima matuufu gali nti kino kye baba bagwanidde okufuna. Yandibadde omulala nendowooza nti Joyce Baagala eno sijja genda wala nnyo mu nsonga ezo. Nendowooza eggwanga lyaffe ligendera ddala mu kkuba ekyamu nno ddala. Mpe ndowoozayo mu comment section gwe kikyolowooza ku kikolwa ekyo. Kugambye sirina buzibu nakyo. Sivumiri Abdulmulas yadde ababadde bazina. Singa babadde bazinira eri mu bibaala ne mu kivulu, kubanga ekivulu ojja kunenya omuzadde kyekikuleesezza omwana mu matumbi budde gano. Naye wano ku campaign eggwanga tulisabire. Njagala tuveewaawo then tugende side ze Kayunga eno. Waliwo emmotoka y'ebyokunywa egudde. Motoka y'ebyokunywa bwegudde abantu ne bagufuula mugano. Buli omu n'anonako kasaketi yeetwalire yeemimire. Toyina ky'obagamba. Nina ne wennalabye oba waabaddewa emmotoka y'amafuta yagudde. Ndowooza ennaku nga 2 eziyise. Ne ng'aba naye bannayuganda tetuyiga. Oba bwavu oba butamanya. Abantu ne bakwata ebidomola ne bagenda basene amafuta. Tuweko ku mmotoka eyo ey'ebyokunywa egwe. Tegwiridde ebadde tetisse bugundi buseke bwa buseke. Bano beekayunga tebalinze buseke basazeho batwale ebyokunywa. Bananoonya obuseke. Sooka obatuwe.
kale embeera bwetyo bwebadde bagamba essanyu ly'amalembo ge maziga g'ente ente eba ekaaba ng'embwa yeeyanza era egamba mukama oleese ekyokulya oba okitegedde so kakati ng'oli emmotoka egudde afiiriddwa n'ebiringa ebyo abatuuze bagamba weewaawo mungu akikoze olaba eya soda yeegwagana soda ono ow'ebicupa ow'eccupa atali buno buplastic abantu sibo ne bamulondawo ne bamunywa naye nga risiki eryawo ogimanyi so kale tuveeyo tugende tweyongereyo waliwo mukyala bamuyita Nakijoba mwana muwala muto nnyo Nakijoba Catherine katambi kano nkasanze oyinza okuŋŋamba oleese kaaki naye ekikandeesezza yengeri gy'asabyemu akalulu akake n'aka mukama we Robert Kyagulanyi Ssentamu soko owulirize then nkubuulire lwaki njagadde nnyo omuwala ono njagala omutuweeko Sina bingi bye ngenda bagamba okujjako okubasaba mu ntume baweereze. Sina kye ngenda basuubiza wabula nsaba mu ntume muteekemu obwesigwa ntuuse ensonga zaffe waggulu. Bayinza obagamba nti oyo mwana muto talina kyagenda bakolera bamaama bataata sina kye ngenda bakolera wabula ngenda tuusa ebibaluma n'ebiteeso byammwe waggulu eyo. Nga sinava ku mavivi gange mbadde mbasaba ng'ennaku z'omwezi tulondera ku pulezidenti waffe mbasaba pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu abasinga bwetumanyinga obiwaire mbasaba mumulabirenga ddala kale zibirira naye olabe wali ambulero otiikinge kulwa Katonda n'ensi yange. kakati oyinza okumbuusa nze lwaki njagadde nnyo omuwala ono asigadde yeye nti abantu baba basaba obululu ajja n'ayimirya n'alyoka asuubiza ensi n'eggulu ebitalina mu doketi ye nga tagenda na kubikola tebirina bwe bimukwatirako n'alyoka atandika bagamba ngenda kuleeta kino ngenda kuleeta kiri omwana ono agambye nti sirina bingi bye ngenda basuubiza ne munzikirize ngende mbakiikirire nja kwogera sina kye ngenda kusuubiza nti ngenda kukola kino oba kino oba kino oba kino naye munzikirize ngende nsake bye bigambo by'endowooza ebituufu newankubadde mbadde njogera ne Mogani wano ne mugamba nti bannabyabufuzi baakizuula ng'abasajja bwe baakizuula nti abakazi tebaagala mazima omukazi bw'ojja n'obeera mutuufu gy'ali omukwana n'omugamba munnange saagala nnimbe sirina kye nnina ne nnina pulaani bweti ne bweti gw'obeera gasiya era future oba tolina alabira ddala ng'olina kikolimo mu maaso ge kakati ne wajja ne gwosinga okuba obulungi n'alyoka amulimba ensi n'agimuteerawo mu bigambo omukazi agenda n'amulimbye n'aleka omutuufu kati bannabyabufuzi kino baakitegeera nti abantu beetaaga obuweereza kakati tebigwa na mu doketi yange najja n'abibasuubiza omwana ono mwagaddeko kimu kubeera waddala tayagadde kwetikka mugugu gwe mugenda mmubuuza mukutandika mmubanja nga si ye yalina n'obbikola so ensonga yaki njagadde nnyo n'ensaba gy'asabyemu akalulu ka mukama we nzikiriza tugende ku deployment eyateereddwa mu kibuga Adjumani omukulembeze gy'asoose okubeera ng'ayogerako n'abawagizi be mu kitundu ekyo Adjumani bwetyo bwe yakedde ng'amagye geebulungudde
era nga amagye geetoolodde ekibuga kyonna kumpi naye nga lwaki Kyagulanyi ajja bamayinja bonna bavuddeyo buli omu avuddeyo lwakubeera nga Kyagulanyi agenda kubeera awo newankubadde nga buli kimu kibadde bwe kityo abantu tebaganye kwaniriza Kyagulanyi ye bamwaniriza mu bungi mu njogero ennyangu eyinza okugamba Adjumani eyogedde tuweeko ku bibadde mu Adjumani then tujje to proceeding. Adjumani eyogedde so abantu bangi ate nga wabadde ayingira buyingizi abantu babadde bangi mu ntambule mu Adjumani eyo then kati ayolekera ogenda mu bitundu ebya Gulu City naye Adjumani abaana bategedde ndoza bakopye Luweero n'ebitundu ebirala oli akutte flag eri mu Bwengula ate nga bangi so abaana bo ensoga bagitegedde simanyi bwe twogera kubeera patriotic ndowooza Bobi Wine ajjukiza bannayuganda flaga yaabwe ekyo nno twandibadde tukimwera credit nti flaga olaba mipiira gya ggwanga gye gibadde ngayo ng'abantu tebaagala kumanya ne kati buli muntu flaga y'eggwanga ewanikiddwa mu mbeera zonna kakati ovaawo nojje Kagadi wuno RDC avuddeyo RDC bamuyita Nanshemeza si yeye bamuyita Nanshemeza RDC agambye alabudde okurashinga aba boda ku buli stage abatawagira NRM era agamba tayagala kuddamu kulaba NUP ku stage owulidde amaanyi ga RDC ensi yaabwe mu Katonda mu ggulu kino njagala kukyogera in fact soko twakatambi ka RDC nzije mbabuulire naleba obustage bwanyu obumwe n'obuhagira opposition aho mutawuni omwana atari kushwara ajya ha stage ajwera ka t-shirt ka Kyagulanyi hano ngo mukore ki namuno barimo ko ni mukoranta bache ya persons kama stage abo mujaha umupira yo kugandurira abana banyu omukuru go mukagira opposition okiri koni nyenda kwikiriza bache ya persons abajaha nino kugenda mutebye njiri abana bali mu opposition tikubenda ha stage mubagambire RDC yagira baba bana babata kukagira bisa kwetegereza baryekaye omukyala agambye nti wano mu town tayagala kulabawo ba opposition nagenda even beyond naga nti omwana ajja ku stage nga ayambadde ka t-shirt ka Kyagulanyi ku stage agambye saagala kuddamu balabawo nti okwambala t-shirt ya NUP
mbwolwo omuntu aba tatidde na kuswala kitegeeza alinga agamba nti kiswaze ewaabwe. Naye no twogera Kagadi. Twogera Kagadi. Kagadi RDC yenanshemeza. I don't know oba mwarealize nze mugenze mu kigoberya Kyagulanyi yonna gyagenze. Anyway, tukireke ekyo. Tukireke. Just mbadde ngenda kwogera ku tuveyo tugende ku muniga gwe bayita Abdusali. Abdusali yavuddeyo n'agamba nti Abdusali yavuddeyo n'agamba wa NRM n'agamba nti Katonda yatuwa NUP. NUP tetuwadde buzibu bwonna. In fact eno nafu nnyo n'okusinga Dr. Besigye we yali. Omukulu agamba nti NUP eno nafu nnyo. Nafu nnyo teina na kyeri mbokusinga ku mulembe gwa Dr. Kano Kiza Besigye. NUP tagirabanga nako. Netugamba ogambe NUP nafu nnyo terabwangako netujje wanifa Kawoya atubuulire NUP nafu tuwe kwa Anifa Kawoya. Ono wa NRM Anifa Kawoya tubuulire NUP nafu. Kitabangaho kubanga nze mpadde woman niye bw'olabanga NUP wano waliwo NUP eyatuleetedde woman MP mukonsuwensi ekitabangaho kubanga nze mpadde woman MP nvuganya nani Honorable Kawasi waki wa NRM netwe kubanga tuli baki NRM eriko owa NUP n'oyo gwosanza ine nkumbi mwe bali abasinga katwine ekizibu woman MP wawa candidate wa NUP naye wa one ne ba independence mwe bali kati oyo wa NUP ye ataraze mu bitundu byaffe kumalako district ogenda ku mikutu n'osangawo aba NRM nga bakugamba nti wa NUP gwe tugenda naye nendyoka nesikolereza nenvuma nenkowa neneba owe NRM Nina Rose konze kagwe hano na Nina Rose tulifena gemazimu kubanga ndaba mugenda kusomesa biri neye kyaffe kidwadde kyaffe ngaki ngabantu n'olwekyo twagala tuve wano nga tuli muntu ki bwe tutaba omu twagala tuve wano nga mutubuulidde ebiragiro bya General Secretary tubikiririzamu oba nedda nakyogerako ne mwanyinaze nangamba nti ngammwe temunakola sensho konze kyokka nti konze kandinde tuve mu kalulu ideology gyoyogerako. Kakati sebo mukuru Abdusali NUP nafu njagala bawaako katono nnyo ku Sembabule oyo mukyala gwolaba Anifa Kawoya babadde beevuganya bokka Sembabule ndowooza bukyanga NRM ejja mu buyinza nga wa NRM na wa NRM nga be babeera mu race naye okujja kwa NUP bawulira omuliro ne in fact bo bennyini bakyeyogeredde ekintu kibatuddemu bakiwulira omukyala akugambye bano ab'enkumbi weebali naye ono wa NUP ali mu kutalaaga buli wamu. NUP giwe ekitiibwa Sembabule waali tosobola kufunayo wa opposition ne Goleti Namugga gyali akajjadde abalumya omutwe Samu Kuteesa ne ssente zonna z'ayina na byonna bye balina bali mu kulwana bulwanyi kulemesa Goleti Namugga. Omuntu yenna azala wa NUP
then bw'oba toyina kizibu ku mutwe oba weetaaga kebera bwongo. Ovaayo ne tugenda ewaayida Nantaba ne bannaye Nantaba ayina engeri gye yavuluza abantu. Nantaba ayina engeri gy'akkakkanyiza abalonzi. Nantaba ayina engeri gye yeetuttemu. Abanaye abalonzi tulina ennaku. Sooka otuwe Nantaba oyo mutuwe. Ne bwe tutamulonda asigala wangula. Nze ntwala ebyalo 15,000. Ntwala Ntenjeru South, nentwala Ntenjeru North, nentwala ne Bali. Abasajja basatu batwala, nze twala omukazi atya. Twala ebyalo ebisoba mu 15,000. Kakati ekyalo kimu gwe kyemamaza. Kozesa kigambo kibi. Ekyalo kimu bwe kiraga nti wano tukwagala nga nkijjako ku 5,000 nga nsigaza 499 nga nkolera balimwe nga mesonyiwa. Naye nina ekintu kyenjagala okubagamba, n'olwekyo saagala kwogera eri batategeera, njagala kwogera eri abalina amagezi. Bw'owulira nga Nantaba tomwetaaga nga ngenda we kasita okimanyi nze bwe nkwata kali kireeta ne mmanyi ebyalo ebisigadde bimpisaamu wano nga nesonyiwawo. Sigenda kubeera nga noona n'abaana bamwe ebikiseera. Eggombolola lino lirina obuzibu. Mu magombolola gonna ag'ekayunga naziga alina obuzibu. Naye kankomaawo. Mwe mumanyi, mwe mufiirwa. Nze mwakampa emyaka 10 gwe manya nti obulamu bwo Katonda bwakuwadde mu nsi. Nantaba yakabukwabulako emyaka 10. Kye nandibadde nkuleetera nkitwalira abalala, naye nze 14 nga nkola ki? Nga ne mukulembeze. Bwe nvaawo nga sikugasiza gwe oba ofiiriddwa. Bw'okyawa Museveni yakatwala emyaka 4. Bw'omukyawa ng'ebyobugagga bitwalira Abanyankola bamwaniriza. Kubanga bw'ajja Nazigo nga mugyayo amayinja. Bw'aba asala keeke Abanyankola nga bafuna ekinene. Ffeno bw'ajja mu Buganda nga tugyayo amayinja nga tukakola ki? Tumaliriza ffe tufiirwa, bannaffe ne bafunamu. Bayibuli egamba nze Katonda asitula bakabaka. Era nze saagala bakube baana bamwe nga ndaba masiibudde mubeere bulungi. Naye eggwanga we lituuse kati mulimu okumanyiira. Abalonzi bwe mutaazuukuse maanyi gammwe, abantu bagenda kutuuka ekiseera ng'oli akumanyiira gwe boosi we, gwe omusindikayo mu paalamenti, naye ng'omulaba asinika amannyo wallaahi akusimbirako ebijigo. Bale tulina okumanya amaanyi gaffe n'akalulu kaffe tukawa ekitiibwa. Oyo ayitamu alinda olunaku lw'ogenda okumutiikinga abale tagenda kubalaka kayina aka, alinda akako akake akako akange n'ak'omulala. Ne bw'owulira ng'ayogera yenna alinga gumanya bannabyabufuzi ano boogera nga basimba n'amannyo. Kyokka naffe abalonzi ne tusiriwala. Olina ayogera abajeregerera ne mutega amannyo ne mukuba mu ngalo. Bannange Nantaba mutumanyidde nnyo nammwe mulimba. Tuve ku Nantaba. NRM erina ekintu kyeri mu kkola. Nga bw'olengera ttiimu eyo
njagalo zeeyo akatambyaawo. Tiimu eyo, tiimu y'abakubi b'amasimu, Muzeeyi Njukunju kwata essimu yo. Kati Muzeeyi Njukunju kwata essimu yo. Ako obeeyo group eyateekebwawo NRM nga esinziiraawo wennyini neekuba amasimu ng'ekubira buli munnayuganda yenna. Bo tebafaayo oba ono wa kibiina kya NUP oba ono wa kibiina ki, bo mulimu gwabwe kukuba amasimu. Era bakuba amasimu nga basaba kalulu ka mwami Museveni. Bakuba amasimu nga basaba kalulu ka mwami Museveni. Kakati oli wagambira nti NUPC y'amaanyi. Bino wabirabako ku mulembe gwa Besigye? Gwalabako ng'ekyo bakikola? Kakati balina gwe baakubidde nno atanywa guteese. Gwe baakubidde omusaba akalulu yawunzisa ayagala basomesa. Era n'abanokolya ku mawanga nga Libya, Sudan agatabanguse. Biki ebigatabangudde? Tuweeko ku tiimu ya NRM eyo. Gituwe. Hello, Mukulu Mayambala Joseph, Jebaleko Sebo. Onoyogerako ne Isaac Sebuko okuva mu ofiisi ya Muzeeyi Njukunju. Era nga nkubidde essimu eno nga nkusaba akalulu ka Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Era mukama wange nga nkujjukiza nti ennaku z'omwezi nga 15 Januari ojja olonde akalulu kano kasule mu box. Hello? Yes, sir. Mukama wange nkimanyi nti oli flag bearer wano naye nkusaba akalulu ka Pulezidenti Museveni. Engeri yokka gye tusobola okubeera mu ggwanga ettebenkevu ng'olonze akalulu ka Pulezidenti Museveni era nkusaba akalulu kano. Esebo Somalia ngimanyi bulungi naye tuli mu Uganda. Ngimanyi. Nziraba naye kati wano tuli mu Uganda. Esebo. So kyensaba mukama wange engeri yokka gye tusobola okubeera n'emirembe oba okuprotectinga emirembe gyaffe mu Uganda, Mukulu Joseph, nga tulonze Pulezidenti Museveni. Era nkusaba akalulu mukama wange nfukamidde wansi mu maviivi nsaba akalulu ka Pulezidenti Museveni. Esebo mukama wange nkusaba tweberere ekitabangula ensi zonna zetwawulako nezitabangudwa entalo kigamba nti abantu bagera naye olwo gurupu emu ey'omululu ezikiriza abalala nejija ku kisonzi ky'eggwanga enigenda bakivuganya erezerezotabanguka esonga kisumali onako efaanawefana sumali alinako emirembe mulembe gwa saidi baali ibi alinako emirembe ku ebyo byonna byogera kakati obiwulidde bintu byakwegayirira, bintu byakusaba, ng'oli avayo agamba NUPC y'amaanyi. Ngaddi luwalaba bakola bino, ngaddi luwalaba bakola bino. Kakati Sheikh Chiti alina wano obubaka buno bugenda butya? Butuweko obubaka bwa Sheikh Chiti. Sobola kusima government tesobola kusimatuka kuvaako oba eyagala oba teyagala.
tesobola kusimatuka kuvaako. Ajagala ennyo kino oba oyagala kiwulira oba toyagala, gavumenti tesobola kusimatuka kuvaako. Buno bubonero bungi bwe nnyinza okukuwa. Ensiko bajingira 27 ne bakomawo 27, wasigaddewo bameka? Ebyo bitegeeza kusimatuka kuvaako. Yasigaddewo ali myaka emeka? Kati nensasira nnyo omuvubuka amwekutteko olwekwata olujoga buli muntu. Myaka 22, 28, ovume buli kiramu, otulugunye buli kiramu, nga weekutte ku myaka egigenda mu 9. Oba otegeera ddi? Okuba muno wa 27 wasatumu kuba oyambadde kyenvu. Kyenvu owaani? Owa musajja mukulu w'emyaka 9. Waliwo byo batotegedde. Okay, kale kakati twagala kutunuulira Sheikh Kiti kyayogerako kyekiriwa. Agamba omuvubuka ku myaka gyo 28, emyaka 3, 33, naye ng'osavinga omuntu ow'ekinana mwemeka. Ow'ekinana mwemeka ekinene nnyo asigazaayo emyaka 10 n'egi. Ennyo nga Mukama amubedde nnyo. Emyaka 15. Naye gwe w'emyaka 33 okyasobola okubeerawo emyaka 5 emirala. Naye oli mu kuba banno, oli mu kutugumbula banno, oli mu kubatta olw'okubeerawo kw'omuntu asigaze emyaka 15. Akulekewo. Anaagenda okulekawo nga gwe ekinene nnyo kyayinayo emyaka emirala 35 ng'oli mulamu. Kakati Mwami Museveni ayina ano obubaka bwe buli butya. Agamba nkaddiye kati. I am now old. Very soon I will die. Mu bwangu nja kubeera nga nfa. After I reach 100 years. Bwe nnaaba mpezezza emyaka 10. Kitegeeza aba alina 82. Abuzaayo emyaka gibanga mmeka? 18. Si bwe kiri? Aba abuzaayo 18 okuweza 10 kyagamba. Sinze Katonda n'ekino kizibu. Nayongera n'agamba bwe nnaba nfudde nja genda mu ggulu era ngambe Jesus nti nzize. Ajja genda mu ggulu. Nambooze yagamba Museveni n'amusanga mu ggulu tayingira. Amanye eyo wakyamu. Nti nja kutegeeza Jesus nti nzize. Naye omulimo gwange ngukoze. I have done my part. I am now where I rightfully belong. Ndi awatuufu wenteekeddwa okubeera nga ndi. Agamba nti mmwe abavubuka abato mujja kuba musigadde n'ebizibu byammwe. Nga nze ngenze nja kuba mbibalekedde. Agamba lwaki obudde bwe mumala nga mwogera temwogera ku kwegatta kwa East Africa? Agamba nti why don't you talk about the East African Federation? Lwaki nze omukadde nze njogerako nti njagala East Africa ekwatagane? Lwaki nze omukadde nze njogerako? Nze omukadde nze njogera ku nkwatagana ya East Africa. Mwami Museveni nti abuzaayo emyaka nga 18 alyoka afe. Bw'anaaba afudde omusanga ajja kuba agwejjeeko. Negwe gikyawera. Ese omuntu afiira ku 10 bro. Kizibu. Then tuveeyo wa Mwami Museveni. Bobi Wine alina obubaka bwe yasindikidde ab'ebyokwerinda emwoyo oba ennwoyo. Wangi? Nwoya. Ennwoya eno alina statement gye yakoze. Yagambye nti iffe tukulidde mu bukyayi, tukulidde mu kwerumaaluma,
okulaga nti nno tetukwatagana nga batuzimbiddeko emboozi nnyingi ez'obulimba niye mulimo gwaffe okulaba nti tujjawo obulimba era okukakasa abantu beeno yakutte ku bigambo by'omugenzi Nelson Mandela n'abawa ekyokulabirako kye nayagadde nze ng'omuntu. Njagala tuwulirize obubaka oluvannyuma lwa poliisi kubeera nga emubrokinga. Twe ku bubaka obwo. One story. Are you listening? Are you listening? Let me tell you this story. One day, after leaving prison, Nelson Mandela was in a restaurant. And then there was this white guy seated in a corner. And Mandela was already president. So he sat on a table. And then he told one of his assistants, you go and call for me that man. And when they called the man to sit with the Mandela, the man was shaking like this. And then they took tea, Mandela paid for the tea. And then eventually, the man said, Mr. President, can I now go? Mandela said, you go. So Mandela's assistant came and asked, Mr. President, who is that man who was seated with you? He was a prison warder, but when I met him here, I called him, I bought for him coffee, and I told him this is a new South Africa of no hate, whether you are white or black. They were shocked, and they said, this is a man who tortured you in prison. How come you did not revenge? He said, revenge is for the weak people. Okay? So take it from me, my brother, my sister. Even the people that beat you, even the police officers that beat you, it is not out of hate. Yes, some of them are hateful, but like I said, there are no bad police officers, they are only bad commanders. Okay? There are no bad soldiers, they are only bad what? There are no bad soldiers, they are only bad what? There are no bad police officers, they are only bad what? So don't hate the police. Because even in the new Uganda, we shall have a police. But that police, it will be Uganda Police Service, not a force. Chikulu nyecho kuchimanya. Nti, oliwa kuwa obuchayi, si chirunje muddiza buchayi. Obuchayi obuyinza okubeerawo ne bugenda ne mu baana. So kakati Uganda okutereera yeetaaga ekisoko omukulembeze nga munna Uganda manyi kyentegeeza yeetaaga omukulembeze nga munna Uganda. Ekyokubiri, Uganda yeetaaga omukulembeze ng'agenda kujja kugitereeza. Yeetaaga omukulembeze ng'agenda kwerabira obukyayi azimba omukwano. However much ayise mu bingi bitya nga kimwetaagisa okwerabira byonna ebimuyisiddwamu ne byasanze olwa Better Uganda eddako. Bobi Wine kyekifaananyi kyatuwa nti newankubadde tuli mu bukyayi bagezezzaako okutulaga nti tetulina kukwatagana. Bakyalemezaawo n'emboozi za Milton Obote yalumba obwakabaka nga kwe baagala batuvugire. Ebyo byonna tulina obyerabira. Tugulewo essuula empya ey'omukwano, okwagala n'okwegatta okubeera obumu mu Uganda. Kuba kati Uganda ne bamugawa mugende mu nkola eya federal system tesobola kukola. Why? Because buli omu ali ku lulwe. Ne bwe mumala okwegatta federal system esobola okukola. Buli region nekola ku byayo kusinziira ku by'obugagga byerina. Government ey'owakati nebanga regulations ebintu ebimu kisobola okubeera ekyangu. Ne kati nga tuli divided. So Bobi Wine kyagezezzaako okusiigira nti akaseera kasobola otuuka tulowooza Kyagulanyi ali mu ntebe gwolowooza abamutulugunya singa Bobi Wine agamba nti mumpitire afande Byakagaba oyo. Byakagaba n'atuula mu maaso ga Bobi Wine nga Bobi Wine president. Olowooza Byakagaba tasobola kankana. Mumpitire Lushoki oyo gwolowooza tasobola kankana. Mumpitire Mukiibi mumuleete. Mukiibi tasobola kankana. N'ekyo ekibeera ekikulu kwe kutuuza Mukiibi Byakagaba ne Lushoki
n'obagamba bannaye ebyali emabega tubyerabire tuzimbye tutya eggwanga lyaffe naye nga tulizimbira ku mukwano n'okwagalana. Mandela kye yakola. However much gwe wantulugunya mu kkomera ne leero tetulina buzibu tuzimbe South Africa etinte egende mu maaso. Tuongereyo tuwe kayimba ka Bobi Wine ku oluvannyuma lw'omu brokinga ke yayimbye katuweeko. Nawe nakupigania sipigani nawe lakini nakupigani hapane sirwana nawe piga Okay, kale bwatyo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akayimba afande sirwana nawe nwanirira gwe sipigani nawe n'ebirala byayimbye. Na bwe tuvaawo bino byonna bye tulabye bituleeta mu kye tulimu nti tuli mu election time, tuli mu kiseera kya kalulu era nga kagenda mu maaso. Naye akalulu kano kabaddemu amakuuli mangi. Sigenda kuddayo abalabye video yaffe gye twasembye okuta ekiro musobola okutegeera byonna bye nayogeddeko era ne gye biyinza okukoma. Naye Lubongo yatubuulira lwaki baagala okuggyako internet. Lwaki baagala okubeera nga baggyako internet mu kaseera kano. Ojja kubeera nga otuwa ku David Lewis Lubongoya byonna ebyabadde awo bikolebwa kubba akalulu. Cause ekyo kye bayita okubba akalulu. Akalulu tebakabbira just ku ballot wokka oba mu box. Wabula ne intimidation ebalirwa kukubba akalulu. So katuwe ku David Lewis Lubongoya then tugende. Kujja ko internet ekisinga kiba kyakubayamba okubba akalulu. Of course baleta excuse nti bagala abantu baleme simanyi okukuma mu bannaabwe omuliro n'ebirala, naye bw'olaba intention y'okujja ko internet esingira ddala ya bagezaako okufrustratinga communication y'abannansi. Ekyokulabirako DR form bwe abantu balonze mu district y'e Kabong, singa internet ebeerako kiba kitegeeza eyo DR form egenda kutuuka wano Makerere Kavule ku kitebe kyaffe oba walala wona we tunaabeera nga tulina tale center yaffe tubeere nga tusobola ogiraba immediately, so that byabakama bw'atandika okwanawunsinga ebintu ebitakwatagana tumugambe DR form yaffe evudde Kabongo eraga Max West ate gwe olaga West eraga results kandi bakoze bwe bati ne bwe bati ate gwe olaga birala.
So chobola abajako internet bate bagala abantu communicating kubanga naffe tuba twagala kumanya results zaffe ezivude mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo zitambudde zitya. Bwoba buli abajako internet bakifuula kizibu ffe okubeera nga tusobola okucommunicatinga ne bannansi kubanga katolawo for example message yaffe gye tutambuza tugamba abantu nti twagala tumanye results ezivudde mu district bwe tubadde tugamba abantu babire ne calculators abantu babire nga basobola okugata obululu obuvudde mu district yaabwe babire ne percentage tumanye mu district ya Kayunga president Kyagulanyi ajeyo obululu bwe butine bwe budde naye bwe tuba tetulina internet munajjukira nti ebiseera ebimu n'amasimu gana ga bulijjo bamanyi ogataataganya mobile money mu kalulu ka 2016 nayo bagijjako nga bagezaako kulaba nti abantu tebasindika sente eri ba agenti n'ebirala bwe bityo. So ekigendererwa kyabwe ekituufu kibeera kyakulaba nga balemesa transmission of results. Kakati tukivumirira nnyo era tulina n'enteekateeka ewandiikira ebitongole ebimu ebireeta wano internet okubisa abantu bireme okukozesebwa mu mbeera eyo kubanga tosobola kugamba nti results ezivudde mu district zonna zonna ez'eggwanga ffe nga wayiseewo omwezi mulamba oba emyezi 2 kati kyalina kyozikozesa kubanga bannansi baali badde bafollowinga akalulu ne bamanya nti bakandidate batu ba performance ne baba nga basobola okucomparinga bo bwe balina ne byabakama byalangirira. So ensonga ya internet bweto bweyimiridde bakikola mu bumenyi bw'amateeka kubanga bannansi balina eddembe constitution ebawa eddembe lyabwe okubeera nga basobola expressinga n'ebirala bwe bityo naye kati bo bakifuula era n'amawanga amalala mu Africa olaba bagenze bayigira ku Museveni nti buli akalulu lwe kajja bamanyi okuswitchinga off internet n'ebirala bwe bityo ate ne batakomaawo ne batiisatiisa media houses zonna. So ebyonna bikulaga nti regime ya Museveni eba teyagala kutegeka akalulu k'amazima na bwenkanya. So chobola ku mulundi guno tugamba bannansi benyigiremu buli omu abeere polling agent kubanga bamanyi okujja ku polling station ne bakwata polling agent waffe ne bamujjako naye buli omu bwamanya nti kale agent wa NUP bamutute naye nange ndi agent isobola okubeerawo nendaba bigenda mu maaso bagezaako okubba n'embiremesa n'ebirala bwe bityo oba oliawo kisobola otuyamba okufuna ekyukakyuka ffenna gye twetanira. Kakati NUP etandise ku nteekateeka ez'okusomesa abantu okwetooloola eggwanga ku kalulu kano na butya bwe bayinza okubeera nga bakakuuma bannayuganda. Enteekateeka eno nze ng'omuntu najyaniriza era najyagadde era akakiiko k'ebyokulonda mu NUP ke kakulembeddemu enteekateeka zino nga bali n'akakulira omwogezi waako n'abakulembeze abalala kakiiko kano bonna batandise okubeera nga basomesa bannayuganda butya bwe balina okukuuma akalulu kaabwe. Batuweeko National Unity Platform eguddewo okusomesa abantu bonna mu Uganda kukuuma akalulu ka 2026 okuva 15 January president lwalondebwa paka obululu bonna lubonagwayo. Akakiiko k'ebyokulonda ka National Unity Platform Elections Management Committee katandikidde mu ssaza lya Ssaabasajja ery'Ebuddu n'amasaza etolodde gweta Masaka gonna. Naye omulimu guno guli mikono gy'abakulembeze mwenna abakwata kaadi abakulembeze b'ekibiina okulaba nti gugguka nga tukumba akalulu ka president akalulu k'abaka parliament ne local government. Twakasaba Bannayuganda takatugenda kanoonya akalulu batunyama ne basobola tukanoonyeza. President waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert akalulu akanoonyeza mu Uganda yonna. Kyagulanyi Ssentamu Robert akalulu bakamuwadde Bannayuganda buli omwanjulira. Akalulu bannange weekali kasuka ebitundu nkaaga mu 5 ku buli 10 bwe twogerera kati tusave gye twakoze nga ba EMC. Mu Uganda yonna ate mu Buganda tugenda mu 9%. Buganda bwekubeeko mu ngalo buli mu 90% sako yakoleddwa technical team. Kitegeeza nti ensonga y'okukuuma tukuuma akalulu ke tumanyi nti weekali mu box.
enkuuma enegera kwetoolola Buganda yonna n'ebitundu ebirala bannaffe ab'omumambuka bakola ogwabwe, Eastern bakola ogwabwe, ne mu Western bakola ogwabwe. Naye twagala kulabula bulabuzi nti akalugo omulundi guno tagenda kubeera ng'obulu bonna bonna obuzze bubeerawo, kubanga bannayuganda basazeewo balagenda Ntebe mu ntebe. Abakulembeze bonna abakwata tiketi n'osangibwa ngo weekulubesiza n'omuntu ataakwata tiketi nga independent mu kibiina kyaffe ogw'omusango gwa Nnagomola okuviira ku pulezidenti bwe tuli ku ambuleera mpaka kwero siwonu kyafasi. Nammwe abakulembeze baffe abateesimbyewo nga mukukuta n'abantu abataafuna ambuleera oba tukyali wa kibiina. Mwe baganda bange abatafuna kaadi mwali balungi kyekituufu, sikadi temwali balungi, naye bano babasingako obusinzi katono. Naye ne mwobeera mulina abaana banawaka abalenzi nga nnyabo abazaalayo omu n'ekitaabu omu, olondamu omusika bannyabo ne bassebo. Tuza kulimira okulonda musika olw'okuba abaana gandi mwe n'abanange mufuuse basika, tekisoboka. Eyaffe mpulidde Masaka tuwuliddemu oluvuvu nti waliwo bannaffe abakulubeesa ne bacandidates abatali bambuleera. Mu Lwengo kigenda mu maaso, Masaka si kigenda mu maaso, Bukomansi byonna kigenda mu maaso. That is not acceptable. Bw'owulira nga ositowereddwa bw'omukulembeze w'ekibiina ali ku ebyo ebintu, ddako ebbali, mangu nnyo ddako ebbali. Kubanga pate egenda kufulumya ekibiina ate mu buswavu obw'amaanyi. Why? Banyabo ne basseewo tuli ku revolution. Revolution tebaamu muzannyo. Abaana mwabalabe balinnya emitwe, poliisi ne balinnya n'amagye, abantu bali mu kufa ng'ate ggwe ogamba nti ekibiina wano saategera byekyasalawo bwengaani. Command eri emu, President kyayogera ye Commander and Chief of the Armed Forces of the National Unity Platform. N'olwensonga yagamba mulonda ambuleera ku bwa President, ku bwa MP, ku buli kifo kyonna paka erusiwa. Tubasaba tugondere ebiragiro ne chain of command. Akati tuli mu kanoonya tugenda kakuuma abantu bakatuwadde, tugenda kalonda tukakuume ate tugenda kukalwanirira bannayuganda basazeewo. Webale nnyo, webale ddala. Okay, kale bye biva mu NUP then jagadde nzije nkutegeeze ensonga ya Electoral Commission. Electoral Commission ina omulala gwe ya disqualifyinze okuva mu race eno, yani ye mukyala gwolengera ku screen. Neba naye omukyalo ono ngambe nti abonye basooka ne bagayo kikaze kitire boosa akabina kiti nga kiyita mu maaso ga mwami Museveni baga muzeeyi akirabye butuufu kyali kinyumye ebyaddala. So tuba tuli awo ane wavaayo akatambi ne tugamba yuza etugaba naye akatambi kanani akikoze obubi bw'ekiti naye nga kalaga tebe yakekwata ndozi yali akaweereza munneewe simanyi oba yoono naye abadde anoonya kalulu amawulire si malungi bambi okuva eri saidi ye. Electoral Commission yamusazizaamu omukyalo oyo yaani abadde yeesimbyewo mu Western eyo ye Kankwenzi Lizi Elizabeth ono yasazeeko busazi Lizi Kankwenzi Elizabeth. Electoral Commission egamba nti ono ya fakinga signature era bwe bakizudde ne bamudisqualifying okuva mu race abadde avuganya n'owa NRM omulala naye ono abadde yaze independent wa NRM teyafuna flag then nasala contesting nga independent kakati bamudisqualifyinze
race eringa esigaddemu wa NRM yekka alina flaga oyo naye ali kicked out of the race. Okusinziira ku Simon Mujenyi byabakama atwala Electoral Commission yavuddeyo n'alangirira ono nti kyaganye era bwe batyo ne bamujja mu race. Very beautiful mukyala. Yes, talabika bubi n'akatono naye ebintu biralamu baagala bya ddala. Nejjukira kino nakyo tolina kukyerabira gwe andaba nti NRM eri mu kaweefube owokendeza ba independent era nga aliwo ttiimu namba ndowooza ekulirwa Namayanja ndowooza eyogerezeganya ne na NRM abaze okwesimbawo bwa Namunigina baagala babajje mu race so that aba NRM mbo bawangula bulungi. Kaka kino kiyinza okuleeta nti bamuggyemu owa NRM abeere ng'ekintu kitambula bulungi. N'ekirala wasobola okubeera ekyekwaso nti bali bagamba tuba disqualifyinga kuba bali mu opposition n'abeeno tuba disqualifyinga. So okudisqualifyinga omukyalo ono biriko bingi naye nga ye yagyeddwa mu race. Then bwe tuba nga tuvuddeyo nzikiriza tugende butereevu nnyo. Tugende bayitawo Ntunge. Kakati ebibadde eno wabaddewo festival ebadde erina okubeera ng'egenda mu maaso. Festival eno nga ya radio era nga ebadde erina okubeera ng'egenda mu maaso okusinziira ku bye tufuna okuva ejjinja. Bagamba nti poliisi eblockinze entujjo oba ebikujjuko festival eya radio emanyiddwa nga Ndigito. Radio 1 Ndigito Tunga Ntunge. Ndigito Tunga Ntunge. So radio bagiyita Busoga 1. Busoga 1 ogimanyi yetera okukyaza omukulembeze. Busoga 1. Era bw'owulira Busoga eyo omanya Busoga 1 yekyazizza Kyagulanyi. Kakati eyina ekivulu kye baatuuma Ntunga, Ndigito, Ntunga, Ntunge. Poliisi evuddeyo n'esazaamu festival eno ng'ekiwandiiko bw'okiraba ku screen. Okusazaamu egamba nti kino kya radio eno Busoga 1 naye nga kiri owned by coordinator for Busoga West, Jinja South East, flag bearer Mwiru Po oba Po Mwiru. Nti kino kyabadde kiteereddwamu ssente obanga alinga nannyini waakyo ye munna NUP ate nga ye coordinator wa NUP mu Busoga Po Mwiru. Kakati kino bakigyeko green light era okusinziira ekiwandiiko ekivudde eri Minister of Internal Affairs General Kainde Utafire ne police bakiganye okugenda mu maaso. Now ebibadde ku venue byebiriwa bituweeko.
Okay, kale embeera bwetyo bweri festival esaziddwamu endigito ntunga nkutunge erinnya nga babadde bali wadde enzito endigito ntunga nkutunge erwe kale byebyo tetugenda sukkako wano tugenda kusinkana mu mboozi zigenda okubeera nga ziddako Katonda omulungi ow'ekisa nja basaba abankuumire yenze Sajjime mbadde ne Morgan Kulenz mu kiseera kyekimu yabadde ku mapeesa nkwebaza nnyo muganda wange webale nnyo webalire ddala nammwe abatugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala Katonda abatuwere bye mutwagaliza mubeere bulungi mweraba